Abafumbo basowaganya omwami n'alangira mukazi we okuba neekolera jange n'okuba omwenzi ku ngwa ng'ate buli kadde amukakkanako n'amukuba kussa n'okumusambasamba nga kati ayagala amuviire nga tannamuttira mu nnyumba kumulesa baana be. Bano ba ku kyalo Bulaga ekiri mu ggombolola ya Mumyuka Wakiso mu disitulikiti ey'e Wakiso ng'omwami Kityo Moses yalumiriza mukyala we Hawula Musenze okumuddako n'amukuba ng'akuba ekyokuttale mu maaso g'abaana be ng'ababiri bano tubasanze mu maka gaabwe. Kityo n'ategeeza nti olunaku olw'eggulo yakubidde mukyala we essimu n'amusaba amusange mu kifo ekimu kyokka ekyamumaze enviiri ku mutwe kwe kulaba nga mukazi we alina ebintu ebikozesebwa abakazi waake ejja neekolera jange mu nsawo ye. Asumuludde ensawo okugyamu ssente naye ng'omuntu ava ewakaawe tosobola kungamba nti ensawo yo erimu sabbuuni erimu pafyumu erimu sabbuuni erimu n'obuwoobu omukazi wamala okwekuba nga mati ne mugamba ng'omuntu avudde ewaka wange nga tuvudde ffenna ewaka ne mugamba nti naye olimba ng'ovudde ewaka ng'omanyi ovudde waka wange. Agamba nti olwazze eka n'amunenyaako kyokka mu kifo ky'okwetonda n'amukakkanako n'amukuba ng'atulaze n'ebiwundu bye yafunye mu maaso n'ategeeza nti webituuse omukazi wa kumutta. Kyokunnina n'okulooka onziramu ankubi omukazi ankubi wabe mugambe naye lwaki obeera ozozanga mu maaso g'abaana ng'abaana tubadde tukyalina wasibe emagene ebisumuluzo mbiyina. Ayongeddeko nti yazimba essomero n'aliteekawo mukazi wo n'aliddukanye kyokka yatandika okuleeta abasajja ng'alibalambuza nga bw'abagamba nti lirye nga yakizuula luvannyuma nti bano babbaabe. Essomero ne madamu Lecho oli owa Puliti akimanyi bulungi. Abantu bangi tulina abajulizi. Tulina ono essomero lye twakola nga buli musajja gwaleeta wano amugamba nakola akasomero kange kano mpa obuyambi. Abasajja baali banzitira wano nga baŋŋamba ky'oba olaba namugobawo ne mugobawo tugudde ono agenda bwadda ajja neyeegayirira n'akaba n'okukaba n'agamba ategedde naye kati ali wani owatata w'abaana bange ali wani. Wabula Hawula yeeganye ebyokukuba bba n'obwenzi bwamulumiriza ng'agamba nti ye mukazi eyeekolera kuba n'abaana ababiri Kityo be yamuzaalamu y'abalabirira. Ng'onswaza mu baana ne mukono wenti naye kati bw'obolanze mukuba mumusobola ne mugamba lwaki buli kaseera abeera akola ebintu mikwano gye gyonna buli bonna abanjagaza abasajja bonna mikwano gye bonna y'abanjagaza buli omu oyagala ono bonna b'omanyi ab'okusawuna bonna abanjagaza ate nze sigenda na musawuna najje esonyiwa lw'ebyo ebintu bye buli w'obeera n'omuntu n'onyumya naye oyo omwagala mukazi munene omugamba naye lwaki obeera obukiseera obeera onswazanga mu bantu n'omala mu respect. Mukazi mupambanyi nina essomero lyange nzija wano mbadde nga mutwalanga musajja wange naye waba akirowooza munze mbeera n'omuntu mwegayirira. God forbid nsobola okubeerawo naye abaana bange obalabe nina n'omwana we wa myaka 10. Agamba nti bwe yatuuse mu kifo bba we yamuyise yatandise okumulumiriza obwenzi olwo kwe kusalawo badde awaka ng'olwatuuse awaka yatandise okumulumiriza nga bw'atambula n'ebintu by'abanneekolera jange mu nsawo ye byagamba nti bino buli mukyala atambula nabyo. Aviirako kati lengera ebintu ebiri mu nsawo byagamba ensawo yange ebyo ebintu bibeeramu ate sigamba nti bye ebisiko byokka bye nnina just nina obucupa butini nteekamuko katono omukazi yenna buli mukazi abeera n'ezo cosmetics mu bbaaga ye naye ye buli wakulabako n'ekitu akwagaza ono mikwano gye gyonna yabanjagaza bonna bantu bonna ku kino ekyalo. Kiti ayongedde okulumiriza mukazi w'obubbi ng'agenda afumbirwa abasajja ab'enjawulo kyokka nga tabandaalayo n'asiba ebintu byabwe byonna n'abulawo ng'asabye omukazi ono amuviire nga tannamuttira mu nnyumba. Nze Aneeti Namatovu ku lwa KSTV Agaleero.